Mwana muwala oyo bamuteze golodi okwabadde necklace, amasaawa ag'ebbeeyi, earrings, makeup, foundation w'abakyala, empeta, byonna nga bya zaabu. Omuwala bwe yabikutte n'abimutera mu nsawo ye nga bw'olaba akatambi kano. Kati nabatuusizaako vidiyo ye ng'asaba ku magezi, asaba ku buyambi. Vidiyo yagirabye. Yakutte ebintu ebyo nga bwe yabisanze mu nsawo ye. N'alumba Omuwalabu nga batudde ne famire ye babboosi be, okwabadde mama, baba n'abaana abawala ab'ewaka. N'abagamba bantu mmwe, nasanze bino ebintu nga mubitadde mu nsawo yange nga temuŋŋambye, mbadde mbibaleetedde byani era ani yabitaddemu. Ne bamugamba, munnange twadde twabikuwadde lwakuba tetwakugambye ne munnange bibyo. N'abagamba bwe muba mumpa ekintu mukiteeka mu nsawo yange nga simanyi, mwandibadde muŋŋamba nti ebintu bino tubitadde mu nsawo yo n'ebibyo, ne mwabikutte bikwase ne mubiteeka mu nsawo yange nga temumanyi, mwagala kundeetera buzibu. Ne bamugamba gwe tofaayo, tewali buzibu bwonna, ebintu bibyo era twabikuwadde. N'abagamba ebintu byammwe mubitwabire sibyagala, mwagala kundeetera buzibu, munzibise ebintu bye sibbye. Ne bamugamba tewali buzibu, ebintu twabikuwadde mu lo, twabikuwadde na mutima. N'abagamba embanga mukakasa ebintu bino nti mwabimpadde, njagala mukwate essimu mukubira aba office, mubategeeze nti mumpadde ebintu bino era mubikuba ekifaananyi mubibasindikire. Mama kye yakoze kwe kukwata essimu ye n'akuba ku office, n'abategeeza nti Kadaama ono tumuwadde ebintu bino, n'abikuba ebifaananyi ne babisindikira aba office. Aba office ne boogera ne Kadaama ne bamugamba twogedde ne boosi wo atugambye ebintu bino abikuwadde mutima mulungi era tutegedde tewali kintu kyonna kyonna kigenda kukutuukako. So kitegeeza Kadaama tasobola kuteekebwako gwa bubbi. Era omukazi wa office n'agamba Kadaama ono ekintu ky'okoze kirungi kubanga abantu abo si bangu, beefuula. Ne bwe banga bakonfamize nti be babikuwadde oli ku safe side. Njagala nsooke nkutuusewo Kadaama ono ng'alunyumya okuddiza babboosi b'ebintu ebibadde bamuteeredde mu nsawo ye ebyabadde eby'ebbeeyi juwali. Vidiyo gimpereka like, vidiyo yiyo. Baanammwe nsaba buyambi, ekintuuseeko sikimanyi, simanyi kintuuseeko, naye ntuuse mu kisenge kyange baanammwe banteze ebintu babitadde mu bbaaga. Mulaba bino ebintu necklace za goludi bishi babinteze, mulimu ne bino bibino wano makeup. Muli mutya? Kasuubire nti muli bulungi. Olunaku lwajjo nabuddeyo ne mbagamba nti banteze ebintu mu lumu yange, ne mugamba mbikwate mbibaddizeeyo. Abaana ne bangamba mbifulumyemu mu lumu yange mbereko wembiteeka. Kati kye nakoze nakutte ebyo ebintu nga bwe biri mu bbaaga byonna, oba nasitudde ebbaaga yonna, babadde mu ddiiro nga batudde, ne mbagamba binanye yabitadde mu luumu yange mu nsawo gye mwampa. Akawala kawa ne kagamba mbulazi biki? Ne mbagamba bino. Kakawala ne kasheeshinga ne kangamba, omulala n'angamba nabadde mbikuwadde naye neerabidde okugamba naye bibyo. Ne mugamba lwaki tewabimpadde, lwaki wabisitudde busituzi n'obitwala mu nsawo nga simanyi, bulijjo nga mubimpa mu ngalo. N'angamba bwe tewali buzibu, just I made a mistake. Ne mugamba nedda nze mama ebintu sibyagala. N'angamba laazi bu gift for you. N'angamba ababirabo byange kye nsaba badde nsaba mukubireko ku office mubategeezeeko, obategeeze nti mwabampadde bino ebintu nga bwentyo wengamba mama.
nangamba laazi mbu tewali buzibu ebintu bitwale nengamba nedda mama oba si kyekyo ebintu byo mubitwale nze sibyagala naye neyanziza okubimpa naye sibyagala nangamba laazi kiki laazi nemugamba nedda tewali buzibu naye sibyagala nangamba okay let me call the office kati nakubira omukazi wa office nemugamba musindikire ebintu ebyo nga obimpadde kati olwamaze okwogera n'omukazi wa office omukozi wa office nange nenjogera naye nangamba laazi ebintu babikuwadde kasita bansindikidde piiki y'ebintu ebyo nengamba kale ekirungi babikusindikidde nemugamba munaye bano abantu beefuula ate nze ntiddemu okuba nga mbisanze mu bbaaga ate nga tebangambyeko nti ebintu biibino nangamba okay kasita njogedde nabyo gwe ebintu bisigaze naye tobigatta na bintu byo nengamba sobola bigatta na bintu byange kubeera n'ensawo yange nagijjawo nenjiteeka mu kiveera kya zubala nengisibako enajja nayo nangamba kale bwentyo we nabikoze ebyange abampadde ku magezi mwebale neyanziza nnyo mwebale naye alabuddewo nga webegeya abadde awo nga bali mu kwegeyageya bwe bantunulako owaayi bino byakwebeereramu Kadaama kye yakoze kirungi nnyo nnyini ddala 100%. Abawalabu banene obunnange ebiseera ebisinga bw'otabawemukira bagamba webbanga otamuwemukira luggwayo lutya mu lumaleeyo. Kye yakozeeko kukwata ebintu by'omuwalabu n'abimuddiza ate n'abagamba ebintu byammwe si byagala era asoose bigaana wabula ne bamulemerako ne bamugamba ebintu ebyo twabikuwadde ate yabalumbye famire ng'etudde wamu balina ku dining balya najja n'abalumba n'abagamba ebintu byammwe nno si byagala mubitwale ebintu bye si byagala ne bamugamba nedda ebintu twabikuwadde kugamba ne bamulemerako mpaka we yabakase okuba ku office kubanga bamulemekeddeko nga bamugamba tubikuwadde. Omanyi omuntu okukuwa necklace n'akuwa masaawa n'akuwa earring n'akuwa zaabu nga byonna bya golodi empeta foundation makeup w'abakyala ate mukimanyi abawalabu bano mubamanyi tebakozesa bintu biri fake baba ne golodi owabdala ali pure tebakozesa bintu biri fake era yabikutte bulungi nnyo n'abibaddiza ne bamwegayirira okubitwala ne bamwegayirira n'abagamba mukube ku ofiisi mubagambe tubugenda kera wano ku makya mu ŋŋambe tumuntute ku ofiisi mbu Kadaama yabbye ebintu byaffe nga mwaba bitaddemu era omuwalabu ssebo yapondoose n'akuba ku ofiisi n'ategeeza aba ofiisi Kadaama muwadde ebintu bino mu mutima mulungi nga teryankase ansindiikirizza era Kadaama oyo gw'olaba ebyo ebintu by'olaba bibye waddembe okudda nabyo e Uganda okubyagala oba okubitunda kubanga bibalirwamu ssente mpitirivu. So Kadaama olutalo yalulwanyeeko amagezi ge mwamuwadde vidiyo yagirabye kuba nabagamba wano vidiyo zaffe zirabibwa abantu bangi era zitambula gonna maanyi gammwe nti opinioni gyowa wano omuntu ebaako nekyeyamba omulala n'alaba vidiyo eno agiyigiramu buli alaba vidiyo eno aba agiyigiramu gwe omukutu gwaffe amaanyi ge gulina nti buli muntu yenayina abalaba vidiyo yaffe agiyigiramu kubanga ebintu bino bituuka ku Bakadaama bangi abantu bangi babatega ebintu ono ne bamutega kino ne bamutega kiri omwalabu akusibira ku kakomo just a bracelet n'akusibira ku kakomo hamring bakayita hamring bracelet ebagundi bracelet kaba kadaali kano akakomo hamring akakomo bakayita bata mu luzungu akakomo bakayita bata mu luzungu hamring ke komo kategedde so omwalabu akusiba omwalabu akakusibira n'akuteekayo naye so twebaza Mukama nti so sister waffe ali safe ebintu bibye babimuwadde
mutima mulungi. CEO Michael Uganda YouTube channel koli mwe bali kuba nti ate mugoberera mbagala nnyo kyekitufuula namba emu. Ekyo kitufuula namba emu nti tuleta amawulire nga tegali edited ate nga tegali fake. Okitegeera kati y'ensonga nayo tugigusiza mugitegedde. Mbagala nnyo mwena stay blessed. Peace and love.